ekyomuziki ekisinga ku beat fama katugendeko mu Endobeso yaffe nga tulabire ekintabuli ky'omwaka ekigenda okubeera eruwere ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga lumu. Katulabe munnafu ono ab'eggangu Spice Deshiba abantu Understanding the basics. Microphone. Consider a dynamic microphone with good feedback rejection to louder environments. Monitor speakers. Having a monitor speaker allows you to hear your voice on stage clearly. Nze Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Tata. Wangambye nkukubireko olina ekikulu. Mukunja n'oridde Endobeso yajeje mwakoze tata. Mu bituufu nenda byeddala ng'enkwatako Mukunja ndi ku lukatu kwentute. Bamwe Mukunja ndi mu bizibu ndi mu kutuuka kw'ekitalo. Mukunja nafumbira waneeno nga nina omwana wange ow'obuwala. Omwana wange yamuyita Kireya era n'abantu babita n'amakireya. Omufumbira naye oli muto myaka 9. Naye kati agenze akula nga bamanyi abawala afise emyaka 17 munene muwanvu ati. Kamengi n'abaana abantu bampulira bannange biswaza. Naye abantu bangamba Mukunja bamulaba n'ebba wange bagamba omusajja abaana bamukomedi batambula eyo mu kucakala omwana ngamba manyezeeko mubakwano bange siina mwenza mugamba nti tugende bameka babiri akomawo obudde buzinzi nnyo kumbe eyo naye nga abantu bagamba ali nani nakitaawe engamba banaye nja kukubira entaase taata tulabe nange sanga bwe banaba bituufu omwana yandiva ku musajja amaka gagenda kunnema Mukunja ndi mu gisulapu agenda kunnema amakonzo kyefumba n'omwana we Mukunja kakati nange kyenkubuuza omwana bw'aba mujja na nnyina waleeta waaki anti naye naye siina gye muleka muno Yerusaalemu basajja abatalina amagezi omusajja anyawala gye ku kyalo eyo ekitya n'envu yazintuwala taata we nasina bwe ndekayo mwana wange wa buwala nengamba obakkiriza okumpasa naye Mukunja kanfumbire n'omwana wange ng'olabye bano Mukunja ndabye omwana agenda kunnumya amaka okukibulibwadde ewaka omwana neyeesejja n'ayambala obugoye n'akyusa kano Mukunja biswaza leeti omwana we muganda nawe bwadde ewaka weetula bwoti lwaki tomugobaawo ewaka banaye mugoba alagirwa nange bisimaina kyakukola n'atula nakuza ddalu omwana n'abeera eno gaddi kino kati agamba kali Mukunja mba nkyagali naabo ayita na daddi kakati gwe badwagala tukole tutya njagala obakubire esimu yaani eno giwampadde ya muwala wange osole kujjaawo ekimera kakati gwe weesirikire wesirika oyagala okwogerako naye njagala kakasa Mukunja nfe bulumi omujja na nnyina afuuse ekizibu kale beera kutuvaako mwana yaani Yekereya ate omusajja yaani Kiguli kale beera kutuvaako kale talata ku BTFM ekintabuli ky'omuziki kisinga Kireya tulobesa bannaffe naye lumu bali tulobesa naffe kirowoozezaako Kireya esinyongera mpola ompulira onkuwulira Kireya oli otya Wange bw'oleeta
kakati keria obori bize batusobola obadde ozukuse nazikudde kakati keria mbadde nina byenjagala twogeremuko obiki omwani gwe bayita Kiguli omumanyi mumanyi kakati nze am a police officer mbadde nkukubidde just nga njali njagala okutereza mu engeri gy'oli omwana nga njagala kuterezamu manjali njagala nkuterezemu oyinza okuba tobimanyi engeri gy'oli omwana ompulira yabo tonzigyako ansika tudentisigambo oli polisi nze wa polisi mwagazaaki ati kakati omwami Kiguli omumanyi iyo mumanyi ati kakati mbadde nkukubira kugamba nti waliwo etteeka erikukugira okubeera ne Kiguli waliwo etteeka erikukugira okwagala omuntu ow'oluganda lwo etteeka ate litya anti tulina wano omuntu akompuleyininga era bwe kigaana tugenda kukwata tukusibe olw'ensonga mukyala we Kiguli omuyita otya oyidde wange kanate dadiyo naye ng'ate engeri yemweyisaamu enyiza ate mukyala we omuyita otya ogenda mami kyokka wannaayi mani yampaabidde ebyo bizeeko kikukugire mami naye byaliwo nekakimanyi nti mukadde wangi mami kakimanyi nti mukadde kakogwe kyokka bannaawo ofisa mwagala kunsiba tugenda kusiba kasita onabeera ng'olemedde bwaba mami yampaabidde era abapisi bagenda tusibaabo babiri neddagi wangi ng'okubanga bannaye nze ekisooka oli sikitange nze najja nammange bajja naye buzi kati nze oli yeddira buzi manyi biki sina wa muziro gwange kati yabadde ddi wange kogwe sista kankubulireko amazima g'amazima nze ne dadi twakikwasaganya kuba dadi yali anoonya waaka omanyi waaka w'abato ekyogira naawe yamanyi nawe yaggwako tiri muwala we ngesibira muwala bikonze najja na mami wange anti kakati wojja ne mamiwo omusajja gwaba yagadde abaana taatawo taata wange ku ddiini ki nze si taata wange abeera kitaawo kati ng'eddadi kye yali anoonya mu mami yakizuulamu nze yazuula waaka mani waaka ye wambwa era mami kati yeesootinge kubanza omusajja simutya ate nina waaka okubeera ng'oli mujja na nnyina tekikukwagaza kitaawo mama ogwe yayagala kitange mumanyi nze nina waaka dadi bwanoonya era ffe twakyogerako twakiteeza dda nyabo kereya wali wadde omanya obuwangwa oli waggwanga ki muwala gwe ndi Buganda kati obuganda bukkiriza omuntu okwagala olw'okuba oli mujja na nnyina nga temwaddira kimu na musajja si yakuzaala siisa mimi yeesootinge saba lwaki yandeeta nga kimanyi talina waaka yakimanya nti nze ndi muto okyali mukasitufula ndeete walidde ate nga kimanyi ddadi anoonya waaka ffe mu mateeka tulina obuyinza obukukwata awo mujja kunkwatanirira kemmanyi tayinza na bakiza mukunkwatako mimi yeesootinge kyokala maki akyabonaabonera nnyo obufumbo akimanyi talina waaka yazungana n'abasajja abalinawo nze temuzi mwana kunsumba mugambe yeesootinge kere kikiba nange akati supu aleese obuzibu Nkachwa ne amoto mu balanguzi bakusanyusa ku makya kuno wamma omwana muwulidde bwakawaŋŋamudde omwana omuwala kwegamba mbozi yange ogirese eri awe terina makulu ono sente mukasime kabinyata mu luweero oyo maama yeereetedde bizibu atuuse n'okwesibamu omugwako omwana tajja kuleka daddi we nkugambye nange kiki kye tuzaala kino uli
ndiri obwana obwala oguvevenga naye n'abasajja omwana ozana owakuze naye kuva myaka 9 n'abasajja mwenyinyaleko bannange bwekiwala gwoyo abakitaawo mukwendo besonjuweerezaako abantu beggangu busaabala ndejje kanaaba babalinze nga 21 bannange muku ebyokulya n'ebyokunywa wegambye ondimu nakato gangu nkulinze nze nkuliko ku byokunywa n'ebyokunywa nakate gangu mu kisaawe ate tebuzaabuzanga luli kamugema byekatende sengange nakachwa mundabire naye sengange nakachwa nji kiki abaana babadde ki abaana mubakuza mutya awaayi owaayi akakati omwana n'okuwaana nti maama gwe tolina waaka kibinya abaana baafuuka batujju naye kati ye taata agamba ku mwana we yaate abadde bana basa ambasada w'abaluuli nakasongola gyendi naye Mukunja omukazi oyo alabye nnyo amagezi gemuwa yeekuŋŋaanye bambi obufumba buviire tasobola kufumba na mwana we gwazaala kubanga yamugambye waaka gwalina wa tabbu bamuwaana bayiwa mukimbo nti nabwa banaye omukazi aguddewo ekigo banaye babiisana na muwala eddoboozi loozi kasujja wano ekatabi nange mukyala munnange omwana omulenzi aki mu makaago lwaki olowooza talina gy'alaga kati watuukire kwaba omusajja batalina oyinza mumugobera mugoba akuviire nange omwana ajja nakuwa obutuwa nenjogera yesikulimba nanga atabukuwa abasinsa batuweereza nzimage matuga wajalina kuza bubi abaana ne balabanga abazaala bakatonda kati kakiraba akifiiringa akirabe naye bannange kakana keetaaga ndowooza katwa nga kattirangu nga sikakulowooza nibaituweza nzimage matuga anti bajja kusiba ani asibaani ate obutwa obw'omuntu n'osigalawo ye banaye ogwera kyobutwa nowerabira waate omwana wo naabunywa naye kambabuulire omusajja naye akwemazaamu okutuuka kwekyo muleke oli amutwalemu amuwulire nanti kati yamaanyi gakyamuwala bodde ekyamuwala mugaye muwala wa ajja kudda myezi 5 ng'awaguse maama nsonyiwa kuba omuziki guli susuna kintabu soyagala zonna ekintu buli ky'omuziki ekisinga